Gavumenti yaleeta enteekateeka mu Parliament erambulula byegenda okugoberera mu kukuŋŋaanya emisolo mu bbanga ery'emyaka 5 nga mu byeneegoberera mu kwewola ne mu kusaasaanya ensimbi z'omuwoomusolo. Embalirira y'omwaka guno gye tuli mu kuteesaako byogera tibikwatagana ebimu ku ebyo gavumenti bye yasuubiza. Nasabye ttiimu yange ey'aba shadow ministers n'ababaka abatuula ku komiti ya finance k'ebyensimbi aka Parliament bagende batunuulire ebisuubizo bya gavumenti n'enkola gyetaddemu. Ffe kye tunoonya kubanga naffe twakola eyaffe evuganya eya gavumenti basobole okugenda okuggyayo ebyo bye twasuubiza abantu. Ffe omusolo ogwaffe gulina okuba nga guwanirira nga gulera emirimu gy'abantu so si gisaanyaawo. Nti omusolo ffe gwe twagala gusoloozebwe gwegwo ogulimu obwenkanya. Abakola ennyo basasule kinene. N'ekisinga obukulu nga bannayuganda bakyali mu kugezaako okwejja mu katubagiro ka COVID-19, obulimo bwabwe bubizinesi bwabwe bwetaaga okulerebwa buleke kusigala mu kinyamwe buli. Ekimu kyosobola okukola nga abakulembeze kwe kukakkanya ku misolo ate n'okuteekawo embeera nga basobola okwewola essente okusobola okukola obulungi emirimu gyabwe n'okusigaza abantu ku mirimu, kubanga okusoomoza okusinga obunene be bantu abalina emirimu nga gyaggwawo mu COVID. Obasobola bayamba otya okudda ku mirimu kwegezaako okukakkanya emisolo basobole okuba nga balina ensimbi ezisasula abakozi n'okufuna abakozi abapya. Abaana baffe abavubuka baffe okusinga abanoonya akalimo basobole okukafuna. N'emisolo bwe girinnya emirimu gikka n'okwongera okubula. Mwogeddeko mwogedde okuddamu okwekenneenya ebyenjigiriza review the national education policy ne tunuya students loan scheme. Biki bye musinza okuba mu ttooki mbe mwogeddeko? Ensonga y'ebyenjigiriza tugyogeddeko. Kyenjala okutegeeza eggwanga nti omusomo ogugenda mu maaso tuli kugezaako kubeera nga ebirowoozo byaffe bigatta ku policy ze twateeka mu Parliament. Kuba okuba tuli mu bukiiko bwa njawulo ng'ababaka, waliwo omubaka atula mu kakiiko aka local government nga tamanyi byafa mu kakiiko ka education. Katugezaako bakwataganya buli mubaka abe nga amanyi biki bye tukkaanyaako ng'okuba tugenda biteeka mu kiwandiiko namutaayiika ng'osobola okifuna n'oyita mu nkola yaffe yonna nga bwefaanana. Twagadde tusooke okubiyitira mu babaka baffe babitegeere bulungi. Ku nsonga ya education loan scheme, ekimu ku bivuddeyo nti ekisooka abaana baffe naddala mu byalo tebagimanya. Waliwo ebirowoozo ebireeteddwa nti twandibadde tugifuula ebeere ya kwota ya buli district. Ekyokubiri erinnyo mu matendekero ag'obwannannyini kyokka ge matono aga gavumenti ate nga ag'obwannannyini ge gasinga obungi. Olw'okuba nti ag'obwannannyini gasaba ssente nnyingi n'olwekyo tekolayo. Ekibuzo ekiriwo nti tebasobola kufainansingako mwana kitundu n'ejjulizaawo. Kati ebyo ebirowoozo tugezaako okugatta tubiteeke wamu tusobole okulaba nti ekigendererwa kyayo abalina ogifuna bagifuna. Yes.